bw'oba ogenda okusoma oba omuntu bamuwa obwa profesa, baprofesa tebava mu makerere. Abazungu omuntu akoze abayigiriza ekibalina okukola afugirawo profesa oba bamuwa PhD honorary. Era tukola citation mu bayivu, tukola citation nti Mirundi mutabani wa Yohana Mirundi alina masters degree eyasoma ebitabo n'embikuba wali. Olwaleero ntongoze Kimbowa nga Dr. Kimbowa kubanga ebibye biri practical, ebibye si byagezaamu. Abasajja babba Museveni wano sente nti bakoze covid kuki Amini yatugamba mbaba babba mukubi knockout wakuba knockout lwaki. Era njagala okuba n'olwaleero ffenna tukkirize nti ono ye Dr. Kimbowa. Oba tebabumuwadde oba omutali tebagumuwadde oba mwogedde. Dr. Kimbowa makanika mulungi nnyo wa Baatule. Ate bw'oba yagala okwakawala okolanga ku kintu ekivaamu abaana. Nappi zitunda nnyo, ze basiba abaana zitunda nnyo, n'ekivaamu abaana. Abantu abali wano bonna baabalanga mu bitabo. Nga ku kyalo kuliko omusajja bamuyita George Mmese, Mbeere Mmese. Naye George Mmese yalina mutabani we Sematimba ng'akola mu poliisi eya Wingi. Yaleeta helikopita ng'ono bwagireese. Maama we n'amuteeramu enkota y'ettooke n'enkoko kyekyansomesa. Nagamba enkoko teyinza kulinnyamu helikopita mu nyonyi nesigirinnyamu. Kaakati ababadde tebamanyi nnyonyi bagikoze eki. Lwaki? Lwa Kimbowa. Kubanga Kimbowa ayagala ewaabwe. Abantu abasinga emikolo bagikolera mu kibuga. Era mujja kusanga kaakati batandise okulowooza. Naye Kimbowa tayagala bwemupi, Kimbowa tayagala kwesimbawo, Kimbowa tayagala nedda tukolera abantu baffe. Era oyinza okusanga lwe najja wano bannabyabufuzi baaliwo kati tebaliiwo. Bagamba omusajja ayagala kukola ki? Ekisembayo nze ndi omu ku basajja abamanyi mu ggwanga muno, ndi omu ku basajja abayivu mu ggwanyisa. Mukitegedde bannange? Ekyokubiri, omugagga ng'ono Kimbowa alowooza ewaabwe mwesunangako. Abagagga tebaagala kwogera waabwe, tebaagala kukola bikolobero birungi waabwe, lwa bulogo. Waliwo omusajja abadde atubeeza wano, omusajja aliwa, omusajja atukuumye wano, abadde wano nga temunnajja, omusajja atukuumye aliwa, obedda ayogera aliwa, omusajja oliwa abadde ayogera wano nga ono waliwo n'omulala aliwa. Naye kankubuulire, nze bwe ndabye helikopita eno nzinyukidde. Nali mwana muto, maama nga agamba yanzaala nkaaga mu gumu, nze siri muto, figa weeri. Naye bagenda mu kyaki okumbatiza.